inze na moving adda on lwakuba abantu tebakitegeera abantu be bansalira omusango naye nga ate nabo abansalira omusango tewali yali antuuseeko maaso ku maaso ebyo nno bigambo bya Yvonne ye interview olwaleero gyawadde omwami Simon ng'agezaako okumugamba abantu bansalira omusango naye nga tebammanyi nange nina ebizibu ebyange ebiri pasono ng'omuntu n'ekirala inze nakoowa okusabiriza kati ndi mukyala mukozi naggulawo bizinesi yange indi mu kukola nyingiza sente ezange era aneetaaga ansisinkana wano ebyo nno bye bigambo bya mwana muwala Yvonne mujjukire kiri kye nabagambye mu katambi akasooka inze Adita nyumirwa nnyo positive side njagala nnyo omuntu eyekkiririzaamu njagala nnyo omuntu amanyi kyayagala mu bulamu kuno nno kwe nnyini kweno YouTube channel eyaffe Sheila Adita tekako ne batiimu imbagala nnyo mweyongere maaso n'okubanga musubscribinga kweno YouTube channel temugenda kwejjusa anti buli waka gwenteeka kuno abeera ku mulamwa buli wako wakuno abeera inspiring buli waka gwenteeka kuneno abeera motivating igwe n'oli mwenna wakono abagasa teyesitaza gwe kyolina okukola subscribing ekigambo wekiri notification bell weeri ntegeeza akadde buli video eneetuulako egenda kubanga ekutuukako direct mu bwangu nnyo nange mwana muwala Sheila Adita nze abeerayo obasakira amawulire obasakira waaka nembeera nga mubatuusaako bambi keep on supporting me mbagala nnyo mmwe n'aba subscribinga imbalowoozaako buli lunaku nja bakolerayo video nga ntumira omu ku omu kyovulaba mbagamba mbuulira wooli mbuulira ku mannya go ongambe munnange yenze gundi yenze Sheila nkulabira nankulabye weebale tuweereza message yo ngenda kuba nga njifuna bwe nakola video Sheila owenne yankulabye ngenda kuba nga nkutumiddeko omuganda wange wabula mwebale nnyo mwenna abasubscribinga olunaku lwaleero nzize n'amawulire ga mwana muwala Yvonne avuddeyo n'agamba nze nakoowa okusabiriza mwana muwala yakoowa okusabiriza era natugamba nakati nakula mpise mu bizibu bingi nnyo ebizibu byempisemu lately binsomesezza ebintu bingi nnyo binzibudde amaaso binzibudde obwongo essaawa zino kyendowoozaako ndowooza ku mulimu gwange gwokka ate nga ne Sefuko ya moving adda on yagenda dda mu maaso ebyange si byaliko takyandowoozaako si kyamulowoozaako buli omu abeere ku mudaala gwe nze musanyukirako nga Nakankaka nsanyukira ku Sefuko okuba nti ali mu bulamu bulungi nsuubira naye kye yandikoze waneno n'agamba abantu bavaayo ne bagamba nti siiga abantu banjogerako ebigambo bingi batuusa n'okugamba nti nze siina bwongo bubeera nga butandika bizinesi ne batuuka n'okugamba nti nze neeraga olw'okuba nga nina bodyguard so and so era n'atugamba nze bodyguard oyo namugamba nafuna muntu ne mugamba njagala obeere nga omperekerako buli wendaga beera nange so that tewali kizibu kyonna kintuukako at the end of the day nja kuba nkuwayo ka upkeep kakutuulemu ng'era omuntu omulala yenna ekintu ekyo nange Sheila Adita nkitegeera ennaku zino abantu bafuna ebizibu ennaku zino abantu battibwa ennaku zino abantu babakolako ebyambiyone ne babayira asidi n'ebintu ebira naye ng'oli akulinaku just akantu katono nnyo bwe kati n'agamba oyo Adita kamusaanyeewo n'agamba kamuyire asidi kankomye future ye omwana bw'aba yeetaddeko security ku bintu byonna bye tuzze tubeera nga tulaba nze ngamba mwandi musanyukiddeko ne mutamujajinga ekyokumugamba nti no talina bizinesi abalala bagamba sente zaabadde z'abakadaama yabbanzi be baafera bakadaama n'ebintu ebirala nze nga Sheila Adita saagala kumanya sente Yvonne yazijjawa saagala kumanya sente yazibba kwani saagala kumanya sente yaziferaani nze njagala okumanya ekintu kimu ayina waali ayina ekintu ekimukipinga okubeera bizi akola ayingiza enjala weemuluma asobola okwegulira emmere bw'aba ayagala ekiteteeyi ekipya asobola okyetuusaako bw'aba ayagala essimu ng'eyo asobola ogyegulira nze byebintu byokka byentunuulira nga we nabagambye nti nze njagala nnyo positive energy saagala muntu amalamu muntu maanyi so ekintu Nakankaka kyayita nze nga Adita nkitegeera era mu nsi muneeno buli muntu ogenda mufuula kubeera satisfied si buli muntu nti nno buli muntu agenda kukutegeera si buli muntu nti agenda kukwagala mulimu abatwagala olwa achievements zaffe mulimu abatatwagala olw'ebyo bye tuyina mulimu abatweteekako obweteesi nga nabo baagala tuwalampirako maddala nga baagala batukozese nabo batuuke ku biruubirirwa byabwe abo abantu bonna tubasinkana mu nsi muno naye olina kukola otya kubeera patient nkikuddiramu kubeera patient gumiikiriza
kubeera mugumiikiriza toyina mbeera yonna gy'ogenda kudduka mu buno obulamu obwensi kubanga we grow up in stages. Tukulira mu mitendera gy'okoma okufuna ebizibu ebyenjawulo gy'okoma okukula physically, mentally. So Nakankaka yayiga relationship banange zifailinga, relationship disappointinga, disappointinze Nakankaka yekka naffe nange adita nawe ali eyo bannange let the girl be, muleko omwana yeyagale. Yes, byatuukawo bino nabiri kati esaawa zino. Let's look at new Yvonne, let's look at her business, let's look at how she's doing it, tulabe achievements ze, akoze eki, afunye eki, akola ki, kati ali atya, embeera ze zigenda zitya n'ebintu webityo bye tuba tutunuulira. Ebibi tubireke. Abannayuganda ebintu ebibi mubireke kubanga ebibi tebigenda kukoma, bigenda kubeerawo from time to time. Big up Nakankaka, webale kubeera mukyala mukozi, webale kuyiiya. Keep going, keep pushing. I promise you one day you will make it. Wabula ngate amanya asigadde yenze Shila Adita. Commentinga wansi manye wawondabira, likinga video, sharinga, kwata kukadako buli video enetuuka kuneno egenda kubanga ogifuna mu bujjuvu embaagala nnyo.